kakati bwe tutabeera bumu omulaba afuna waayita oli bwagamba nti nno Bujingo n'abagoberezi be tebajja mu Bulanga alina kyakwagaza kubanga Pastor Bujingo yandikulwanidde olutalo ng'amukugjeeko lwaki ono eyayaniriza Kabaka nga n'omutikira tebannamutikira oyagala okumugoba emmengo abo baagala tuyombe tulwane tusaasaane empologoma bw'eba eneerya embogo empologoma zirina amagezi agatayogerekeka era bwe muli balokole mujje mugoberere ebisolo ebyo ebiyiga otegeere Katonda bw'ali ow'ekitalo empologoma ejja neeyingira bweti mu ggana ly'embogo ne zibina emiwabo kati ebikaddekadde ebibogo ebikaddekadde ne bisigalawo mu bbanga kati ziyinza okudduka okuva ngaano okutuuka ng'eri ku wankaaki w'olubiri kino ekikaddekadde ne kisigalawo ne zijja zikigwira kati oli bw'atusaasaanya kyayagala kyakola bwe tuba tuli bumu ajja n'atunulayo n'addayo n'atunulayo bano aba House of Prayer n'abaddawo bwe naakwata Katikkiro abalala baagala tuve ku mulamwa enteekateeka ze tuba tukoze ez'okuzza ku Buganda ku ntikko nazo tuziveeko kaakati mulaba tuteekateeka misinde tugenda kudduka nga 6 nammwe muli wano olw'ensonga eyo ey'okulwanyisa Mukenenya abasumba mu kkanisa yammwe bavuddeyo n'omukulu abakulira tuba tukyalimu ebyo nga olingaga nti Buganda bagijje ku maapu mukiraba abantu beekolamu omulimo balina omulamwa nti omanyi Buganda bagijje ku maapu kakati ekisooka tosobola kugamba nti Buganda teri ku maapu kiringa oli bw'anaagamba nti Bulange teri Mmengo nga yiiyo buli omu agiraba yiiyo nga teriiwo Mmengo kati Buganda ogijja otya ku maapu kyekibuuzo ekisooka ogijjako otya yegenze ludda Buganda yagenze Tanganyika oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka Zaire yagijjeeko atya nyinza okugamba nti ono si ye Robert Sserwanga Saalongo nga gemanya Yeddirango ye Katikkiro w'ekika kya Ŋŋaali ali wano yeddira Ŋŋaali ye Katikkiro w'ekika kya Ŋŋaali yenna ono ebintu byalidde byogerwa eno minisita eno Katikkiro wa kika kati neŋŋamba nti si ye Sserwanga yaani bwe kyefumiitirizeeko mu 2018 aba Uganda Bureau of Statistics baakola maapu ne baddira ekitundu kino ekya Buganda ne bakiyita Central North ne Central South ate nga nkole kweri Busoga kweri bwe twagenda Villa Maria Pastor Bujingo amanyiyo kubanga erinnya lino Aloysius liva nnyo mu kikatoli kyawo Aloysius mbayigirize bwe balyatulamu abagoberezi mu Lungereza baliyita Aloysius tebaliyita Aloysius ekyo kyebuddu naye ekyekingereza Aloysius kakati erinnya lya kikatoliki ateeka okubanga Villa Maria amanyiyo Kabaka gye yali nga tujaguza emyaka awezeza 63 Kabaka yennyini ng'atudde ku Namulondo n'agamba nti ebyokujja Buganda ku maapu bino binaaba bitya sibitegedde mu nnaku 4 aba Uganda Bureau of Statistics ne bajja wano nga bakulirwa ssentebe wa boodi yennyini ne bagamba mutusonyiwe twakola ensobi ffe bino sitwabiwabudde twali tukuli mu bya bibalo Bureau of Statistics be bana bakola ebibalo bano abaatubala simanyi oba eyo wamwe gye musabira baatugayo ne bababala
abo Uganda Bureau of Statistics era ne beetonda era ne babitereeza era okwetonda ne tukukkiriza. Awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri. Naye ate njagala n'okubakakasa nti tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda. Si yabiyiye ekyo bwe kyali. Ndowoozeza nti bwe nkyogera leero nkikkaatirize kijja kusaasaana bulungi. Abantu bakitegeere bagume tusigale ku mulamwa gwa kudduka nga 6 omwezi ogwokuna. Njagala nnyo okwebaza aba kanisa ya prayer House of Prayer olw'okusabiranga Ssaabasajja Kabaka bulijjo. Naffe abayambako Kabaka mwebale kutusabira. Obukulembeze buwomera ku mikolo. Katikkiro wuuyo azze musituke, Katikkiro wuuyo mukube engalo, Katikkiro wuuno Katikkiro. Naye singa oba omanyi Katikkiro eno gy'atudde byayitamu. Kaakati Kabaka simanyi oba abantu bameka mu nsi abamwenkana ekitiibwa. Naye ekitiibwa gye kikoma n'obuzito bw'engule. Engule ezitowa nnyo. N'olwekyo mwenga abagoberezi ba Kristo kirungi ngera bwe mukola bulijjo ne mumusabira era tusiimanye era temujjangu. Mbasaba mumusabire so mu bigambo byokka naye okuvira ddala ku mmeeme. Okuvira ddala ku mmeeme mumusabire okuva ku mmeeme. Omanyi omuntu okugamba nti nkusabira kye kisinga obwangu. Omuganda yanakyayita olusuusuuto. Lwe basuuta mulekwa. Omanyi mulumbe omuntu bw'afa abaana bano abato temufaayo tujja balabirira. Abaana zigenda okuwera saa 12 abaana basigadde bokka n'emmere tebagiraba. Olwo lusuusuuto. Naye mbasaba mumusabire okuva ku mmeeme zammwe. Weebale nnyo akubye mu ngalo. Naffe abamukwatirako naffe tumutwerabye. Naffe mutusabire. Mwebala okugula emijoozi gino. Aba House of Prayer baguze emijoozi gya bukadde 6. Banaye tulwanyise Mukenenya. Sebo pastor. Abagoberezi bano bagambe balwanyise Mukenenya. Omulamwa guli nnyo kufa abasajja. Bino mbyogedde emirundi mingi. Muyinza n'okuba mwabiwulira naye kambiddemu. Abasajja ffe tutandiikiriza abakazi. Weewaawo Pastor Bujingo n'omukyala ne baakola nabo emirimu mu House of Prayer Church. Nsanyuse bya nsusso okubalaba mu mbuga ya Bulange. Munnabuddu munnange ono ajja gwakubiri ate munnaku ntono nnyo. Era yagamba ajja kudda naffe tuli basanyufu nti akoze nga bwe yagamba. Mukyala we nsanyusa okumulaba Namakula. Mundabye nga nkuba omwanjuza agambye nti Katikkiro akuba Pastor Bujingo akaama. Mugambye nti omukyala nga mulungi ng'erinnya lye. Omanyi waliwo abazadde lubawa abaana amannya ne gabagenderako. Omwana tugambe Nakimuli, Namata, amannya ago Namakula ng'era olaba kyekyo. Tuula nnyo. Kyembadde mugamba ate ono Charles Senkubuge siyaasa bwe twazirunda. Agamba
twali e Makerere bayandika omwaka gumu mu maaso beebiri kale bwe twazirunda ate yaddira muwala we n'amuwa muganda wange Godfrey Kyeswa omuwala waali omwana obwedda waali kakati omwana oyo yafumbirwa mutabani wa muganda wange Godfrey Kyeswa era ku mbaga naliyo kale mulabanga ono Charles Senkubuge yalowooza nti najja ku lulwe ate n'oli naye n'alowooza naye nze ku lulwe nabagwa wakati mwana gwe webale kufumba webale nnyo ate fulufiga mbadde simulabangako mbadde mulaba oluusi n'oluusi ku mikutu nga simanyi nti ayinza n'okufukamira oluusi aba n'eddalu naye eddalu bwe libanga likuyamba waliwo lwe yatukwatira ku beekyejo tiimu yange ey'amawulire neŋŋamba waliyo fulufiga abakutteko n'abasobola weebale gendera awo bwe nali mu nkola ey'ettofaali nabuno Obuganda simanyi lwaki ewa pasita Bugingo saatuuka bapasita bamu nabatuukangako naye nagenda emawogola n'ensanga y'abalaalo ne baŋŋamba nti Kabaka kye kikubagizo kyabwe kubanga abalaalo mu nnono zaabwe baba n'obwakabaka bangi kubo baali banyankola abo Abahima n'abaki naye tebalina bo Kabaka ne baŋŋamba nti Kabaka kye kikubagizo kyaffe bwe nava eyo ne ŋŋenda e Naggulu wano mu Kampala ne nsanga abanubbi ne baŋŋamba nti Kabaka bwe bamulaba bafuna emirembe ekyaddirira kwe kugamba Obuganda nti nze mukulu wammwe kubanga Katikkiro yatuusa abantu ba Kabaka eribeene ne mbagamba nze mukulu wammwe awo kendi mukulu wammwe Kabaka ye kitaffe era okuva mu 2015 ekitiibwa ekya kitaffe ne kigattibwa ku bitiibwa bya Kabaka 72 Mathias Walukagabye yayimbako era olw'okuba Kabaka ye kitaffe ffenna twanirizibwa embuga Abakatoliki Abaprotestante abalokole Abasiraamu na buli yenna akitegeera nti Kabaka gwe mutwe gwa Buganda wano ajja ne yeegazaanya nga bw'aba yagadde wano twaniriza Abaganda n'abatali Baganda Abayindi Abacholi Abanyarwanda Abazungu n'abalala twaniriza aba DP aba FDC aba NRM aba NUP bonna era mubalaba bulijjo nga tutudde nabo kubanga Kabaka alina abaana ab'amabala ag'enjawulo Senkubuge yeddira Mpeewo Namakula yeddira Lugave gye basabira sinze mbatumayo omwana ali ku muzindaalo Musiraamu yeddira Mamba bali mu kisiibo mwana wa Kabaka kati ogobera otyo Omusiraamu ebweru ogobera otyo omulokole obweru bali ab'eddiini endala go wazibatuma n'olwekyo muli baddembe okujja okwegazaanyiza Kabaka ye kitammwe era ndi musanyufu nnyo okulaba nti muli wano olwaleero era mukolenga bwe mutyo bulijjo oli yayimba munnaffe yafa tukikole neera ffenna batumala okumanya nti nno tuli baana ba Kabaka tetukkirizanga kuva ku mulamwa tutera okulaba oba okuwulira
ebintu ebigezaako okutujja ku mulamwa. Abo abagezaako okutujja ku mulamwa baba tebaagala tutambulire wamu, kubanga munnaffe Katolu Bwama yagamba nti bw'ovaawo empewo ogiwa omwagaanya. Abasiraamu bwe baba basaala bagamba sembera wano. Nababuuza lwaki mutugamba okusembera? Nali Kibuli, nali n'omulangira omukulu n'abalala awo, tusembera wano nti kubanga bw'otaasembere sitaani ajja kuyita wano.